Bano balambuziddwa ekifo kino era ne bakubirizibwa okukopa enkola musigansimbi Madhavan gy'akolamu emirimu gye nabo kibayambe okuvvuunuka n'awookerawo obwavu. Abakyala bano bavudde mu nsi 16 okuli Nigeria, Ghana, Cameroon, South Africa, Philippines n'endala nnyingi. Kuno bakulembeddwa Pulezidenti w'ekibiina kino mu Uganda, Dr. Kigozi. Tubadde wano ne tuyiga tulabye industry, tulabye Sukali bamukola, tulabye amasannyalaze bagakola, batuwadde ekyebisana kirungi nnyo, ate kati ne tulaba amasomero gaabwe balina amasomero 8 mulamba ku gundi kulo kubanga abakozi bangi nnyo balina abaana bangi nnyo ate tebagaana abaana b'ebweru nabo tujja kusomera wano. Kigozi mu kulambula ekkolero lya Sukali lino ategeezezza nti eby'engalo bunani byakoma era wano wasinzidde n'akubiriza abakyala okukola ennyo kubanga teri mukyala atasobola kukola n'avumirira n'omuze ogw'okwesaasira. Tewali ndowooza nze kinjagala okwogera, tewali kyotusobola kukola. Tewali kyotusobola kukola bw'oba okyagala nga tolina kisoma kisome. Soma kwa buli kiseera tekigaana, myaka gyo tekigaana kusoma. Ate sigamba genda mu yunivasite naye kusomako kose zenyipimpi ezikuyamba okukola ki okugenda n'okola kyobadde oyagala. Ekirala era mu butenyooma obwo tandika bizinesi yo. Yakulira ekkolero lino Aassociation Madhavan asabye Paalamenti y'eggwanga okussaawo etteeka ku Sukali okusobola okulwanyisa bamusigansimbi abeesomye okuyingira eggwanga ate nga badobonkanya emirimu. But we still have a long way to go, and being in Uganda we also have our own challenges. We have, of course, the first thing is the weather. The second thing that we are battling with is often the government, although it is well-intentioned, it has given us support, has not come out with a proper sugar policy yet, which is implemented in law. So right now in Busoga, you will see when you go to the factory, we have a shortage of cane because they've allowed lots and lots of different small factories to come up in this area, which they should not have done. In other countries, what they have, when they have a company like Kakira, they don't allow sugar cane to come in from another sugar factory for another 25-kilometer radius. It's done in Kenya, it's done in India, it's done in Brazil, it's done everywhere, you know. But unfortunately, our government has been a little bit behind. Madhavan ayongeddeko nti yatandise okukola amasannyalaze ekintu ekigenda okuyamba eggwanga n'okubbula ebyenfuna nga kati amasannyalaze g'akola gasobola bulungi okukozesebwa mu Kampala. Okusinziira ku bakyala abasuubuzi bano n'awookerawo obwavu abasuza nga tebeebase bagamba nno nti obwavu businze kuva ku bakyala abayitanira ennyo okulera engalo awamu n'okwesaasira. Mu kino bagamba nti singa abakyala basitukiramu ne balwana n'amasajja kyandibayambako okulwanyisa obwavu.